tobako byenjogera byansima tu byanjwanjwa tuli bulungi ebweru eyo taata omulungi wangi kansooke ngende ndabe lingizayo olabe kubanga oluusi ssaawa zino tufuna ab'enjawulo abeteekedde bulungi kujja ye taata onakyolengera taata wangi tulabika nno tuzingiddwako njuki oba njuki ze zinnamuzinda zino si njuki kiki naye tulabika tuyina abagenyi bagenyi kubanga bafaanana batya bambalidde ddala nga ffe taata okakasa bambalidde ddala nga ffe abakyala bambadde kinnagayaaza kuliko alina enkokolo ezikulembedde kuliko eyeddira emmamba kuba takizito okamala obukama zikwali taata ate era taata kuliko gwendaba wanika omukono oba ayagala amanya okwogera alabika ayagala tuusa bubaka eriggwe kale abwogere tuwulire kale taata oli wakati mu mukolo ne Peace Technologies sebo mukulu nyini muntebeera mula obukulu bwa wano si bubwo nga abagenyi baffe be bana bwennyini obwedda bw'olinza ate mukulu tuzze tuli bamalirivu nga bakazi sooka oleke ng'olinga omuliro gw'oluyiira nedda mukulu kaakati sooka oleke badde kusiigira kifaananyi ekiri obuuyi buno sinnakulabako naye ntandise okwekanga taata tonneekengera tuzze tuli bamalirivu nga bakazi ko ggwe basiba enviiri emyezi 9 nga tebazinabyemu ate bamala bakompitinga na mbuto nazo zimala emyezi 9 kaakati yesalongo ozze wekka kitange sizenzeka ozze naani kitanga bwe twabadde tujja twatandikira sagala buwaya otyo njagala nkutegeeza omutaka Kizito tuli naye okakasa ate nga bw'okimanyi tebateŋŋana babiri okakasa muzzukulu w'enseene ne muzzukulu wa kalibala ensiiso ow'enkata tuli naye kaakati nno ye mukulu olabika nga azza okuteekako omusika kitange nedda sizze kuteekako omusika mu mpyazo ndaba olaamiriza bingi nedda babinnyumiza nze nkubuuza kimu ozze naani kitange nze ne Kizito w'emmamba otyo kaakati nno iye oba ozze ne Kizito w'emmamba siyinza kukulwisa iye kibiriza mpola mpola iye mukulu oyite ku muko weewumbeko iye gwe ne munno wekka babiri bwe mumala iye mujja kuyikiririza mpola mugende mu mufuubeeto oli wakati mu mukolo ne Peace Technologies